Global Network. This is Diaspora TV, your #1 global network. He's the Lord who breaks every chain. The voice he speaks is like a thunder. The Lord is over many waters. In the name of the Lord. Amina nnyo abooluganda ababadde ku cyberspace. Tubebaza olw'okutwala omukisa n'okubeera nti muyigirizibwa kubanga kikulu nnyo okubeera nti omuntu asomesebwa. Bannange ekintu ekyo tetukitwala ng'ekikulu naye abasumba nsumba mwenna ababadde ku cyberspace nga muyigiriza tubebaza okubeerako nga muyigiriza ekigambo kya Katonda. Amanya n'eddoboozi Godfrey Sempeba mu birunga bulijjo. Mbaniriza nnyo ba cyberspace nammwe abali ku Facebook mbaniriza nnyo nate titugenda okuyigiriza olunaku olwaleero ekigambo kya Katonda nga bulijjo. Mukama atuwadde omukisa nga tulina okwolesebwa kwaffe kwe kuddamu okuyigiriza Yesu eri omulembe guno nga tuwa abakkiriza okutegeera ebikozesebwa n'okumanya bwe kiri mu Kristo. Amiina. Nti awo bw'omala okukkiriza Kristo atuula mu ggwe mwabeera n'otegeera n'otambulira mu kutegeera okwo. Kwe kwolesebwako tulina nti tuddayo okuyigiriza abakkiriza omulembe guno okutegeera Kristo kyeki. Abooluganda abatuwuliriza olunaku olwaleero tugenda kuyigiriza olunaku olwaleero ne Sister Suzette, Evangelist Suzette nga bwe mumanyi bulijjo nga mukyala mbiru yali mu kamera. Tuli ku mutwe ogugamba omukisa gw'obutuukirivu. Ababadde tebayiga naffe tubadde tuyigiriza bulijjo mu bitundu oba mu series ez'enjawulo. Bintu bingi bye tubadde tuyigiriza nga bya bwa Katonda. Kati oddayo ku YouTube oba ku Facebook ng'oyagala okubiraba n'ogenda back to the Bible truth n'okebera ng'oyagala okumanya. Kati twagala tusharinga enjiri eno. Njagala oggyeyo essimu yo, njagala oggyeyo Bayibuli yo, ekitabo n'ekkalaamu olw'okuba tujja kusoma. Ebyo tobiisubwa bireete, tambula nabyo. Kati njagala okuwayo eddakiika emu okwate essimu yo osharinge message eno eri haleluya. Message eno ogisharinge eri abalala basobola ogiraba. Amiina. Time ya kusharinga n'abalala basobola okumanya kiki ekigenda okubeerawo. Yita mikwano gyo, yita ab'eŋŋanda zo, bagambe nti okuyigiriza kugenda kutandika. Mbaniriza nnyo aba Facebook, YouTube, Twitter, Instagram mwenna Mukama abawa omukisa nga tugenda mu kuyigiriza kuno omukisa gw'obutuukirivu. Kiki gye tubadde tuyita omukisa? Nga gwe omukisa obadde ogumanyi ngaani? Nga gwe ali eyo gw'omukkiriza. Kubanga omukkiriza ayinza okuba nga atali mukkiriza ayinza okuba nga abadde tamanyi mukisa bwe guli. Naye kati njogera naawe omukkiriza. Tugenda mu byawandiikibwa kubanga ebyawandiikibwa bye byogera gye tuli, ffe tetwogera gye biri. Bw'osoma ekyawandiikibwa olina okukitwala kiki ekyo kyogera. Tusabe. Taata tukwebazizza nnyo olw'eggulu olwaleero nga tujja mu maaso go. Twebaza olw'ekisa kyo, olw'okwagala kwo, twebaza olw'erinnya Yesu Kristo eryatuweebwa eri ali omukkiriza yenna. Era olunaku lwaleero nga tugenda okuyiga okubikkulwa n'okutegeera ekigambo kyo kujja gye tuli. Era twebaza nti tuli balamu. Twebaza olw'omukisa gwe twaweebwa nti twasumululibwa. Tuli mu kitangaala. Tulina okutegeera kwa Kristo. Endowooza yaffe si nfu. Era eri abo abatannategeera tubatadde mu mikono gyo nti nabo bwe banaawulira ekigambo kino ekigenda okubuulirwa tebagenda kusigala kyekimu. Taata tukwebaza olw'ekigambo kino ekiramu olw'omuntu ono gwe twogerako Yesu Kristo
nti bwe banakkiriza bagenda kulokolebwa. Byonna tubisabye nga tuyita mu linnya ly'omwana w'omuyeka Yesu Kristo Mukama waffe buli omu n'agamba amiina. Sisita Suzette oli otya? Mukama wa kisa. Gyebaleko. Amiina naye gyebaleko. Omukisa gw'obutuukirivu. Omukisa naweereddwa omukisa already. Bwe nabadde nkola study eno. Kubanga nange omukisa mbadde ngulowooza. Bwe bugagga, bwe bufumbo, be baana be balongo, ze nsimbi. Naye okusinziira ku Bayibuli context yakyo omukisa tugenda guvuunula kati tukutegeere. Tugenda guvuunula. Tubadde tujja tutunuulira agamba nange gundi ayina omukisa. Gundi yeesiimye alina emmotoka nnyingi. Olaba omuntu alina ennyumba nnyingi, alina emmotoka nnyingi, ng'olowooza ogwo gwe mukisa. Obutuukirivu obutaliiko bikolwa kubanga obutuukirivu bwatuweebwa. Weewaawo. Kristo yatuwa obutuukirivu oluvannyuma lw'okukola ki? Lw'okukkiriza. Obutuukirivu nga tekuli kusinziira kikyo ky'okoze okujjako ekyo Kristo kye yakola okutuggyako ebibi byaffe. So obutuukirivu si bikolwa byaffe, si ffe kye tutaddeyo, wabula ekyo Kristo kye yakola ku musaalaba n'atufiirira n'atuggyako ebibi n'atuwa obulamu n'atuyita abatukuvu be. Tosobola kujja kabonero akabonero ke tutegeeramu okufuna omukisa ke ka Ibulayimu. Kubanga Ibulayimu yali omukisa jjajja abakkiriza omukisa gwanyulwa mu kisuubizo ekyamuweebwa Katonda. Kale tosobola kutwala kabonero kalala konna okujjako akalaga omukisa ogw'obutuukirivu nga bwe guli okuva kwani? Ku Ibulayimu. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa kubanga Ibulayimu kwe tulabira omukisa gwe yafuna bwe kityo bwe kitandika okutulaga omukisa nga bwe gwogerwako mu Bayibuli. Tugende mu Baluumi. Baluumi essula mmeka? Baluumi essula 4 tuve ku lunywa lw'omusanvu paka ku lw'omwenda. Baluumi essula 4 olunywa lw'omusanvu paka ku lw'omwenda mu Luganda isoma bw'eti. Baweereddwa omukisa abaggyibwako ebyonoono byabwe. Ebibi byabwe byabikkibwako. Aweereddwa omukisa omuntu Mukama gw'atabalira kibi. Aweereddwa omukisa omuntu muki? Mukama gw'atabalira kibi. Kale omukisa ogwo guli ku bakomole bokka oba bannantiki ne ku abo abatali bakomole, kubanga tugambye nti okukkiriza kwe kwabalirwa Ibulayimu okuba omutuukirivu. Baweereddwa omukisa abaggyibwako ebyonoono byabwe. Bannange bwe tuba tusoma ebyawandiikibwa bino tulina okumanya nti bino ebyawandiikibwa bituwandiikiddwa gye tuli tusobole okubitegeera. Kubanga Bayibuli bw'egamba nti Sisita Suzette oweereddwa omukisa gwe yaggyibwako ebyonoono byo, kitegeeza nti bwe wamala okukkiriza Kristo n'oggyibwako ebibi byo n'oweebwa omukisa. So kati omukisa guno kwe kuggyibwako ebibi. Weebale nnyo. So omukisa ffe bulijjo tubadde tugutegeera mu bintu. Naye buli muntu yenna eyakkiriza Yesu Kristo, omukisa gw'olina bw'omala okukkiriza Kristo laba ng'oggyibwako ebibi. Bwe gw'omukisa gw'olina ky'olina obulamu obutaggwaawo. Kakyova olaba okukkiriza kwabalibwa eri Ibulayimu ng'obutukuvu. Kyamubalirwa. Weebale nnyo. Okuba omutuukirivu. Bwe weetegereza baaweebwa omukisa abaasonyibwa ebyonoono byabwe. Naye bw'otunula waliwo omulala yaweebwa omukisa omuntu eyakola ki? Mukama gw'atabalira kibi. Mukama takubalira atya kibi. Yafuuka ye kibi ku lulwo. Bayibuli etugamba nti oyo ataamanya kibi yafuuka ekibi ku lwaffe ffe tusobole okuba abatuukirivu. Kati bwe twogera wano Bayibuli weeyogera nti teyabalirwa kibi, gwe nange tetwabalirwa kibi tutya
Kristo yatwala ekifo kyaffe n'atwala ebibi byaffe ffe n'atuwa obutukuvu. Ulira ate awalala n'omukisa kwabo abakomerebwa bokka okitegeera. So kitegeeza omukisa mu nsonga y'ebyawandiikibwa kwe kusonyiyibwa ebibi. Ate jjukira ffe tuli bannaggwanga. Bano abakomolebwa bwe baali abaana ba Katonda balonze eggwanga eryerondedde ery'Abayisirayiri. Owulidde naye kati ffe twali bannaggwanga laba bw'atatubalira kibi nate kati naffe tuli baana be tuli ba mukisa. Amiina. Engeri yokka gy'osobola okutegeeramu omukisa guno ng'oyise mu kontekisiti y'ebyawandiikibwa singa ggwe bw'oyagala naye ng'ebyawandiikibwa ebigamba. Kyekyo lwaki Ibulayimu yayitibwa ow'omukisa kubanga ebibi bye tebyamubalirwa ku ye. Kyekyo lwaki ayitibwa ki y'ow'omukisa. Kati oyinza ggwe okubeera eyo nogamba mwami mubiru sirina nju sirina mmotoka naye bw'oba wakkiriza Yesu Kristo oli wa mukisa. N'okwongerezaako ku ekyo omukisa teguli ku ebyo bintu you have accumulated. Tekuli ku bintu byebyo by'okuŋŋaanyiza ennyo ku nsi nti ofunye amayumba olina bino. Omukisa ogwo si mukisa ebyo bintu bya bulijjo. Omukisa ye muntu eyagibwako ekibi n'oweebwa obulamu obutaggwaawo tine ku akawunti n'oba tolina ssente oyitibwa wa mukisa. Naye kitwala omuntu asomeseddwa n'omuntu eyeewadde ku cyberspace leero Musumba Kabu yabadde ayogera ku meditation. Ekyo kyoyigirizibwa ku mukutu okufumiintiriza kuba tuli mu Luganda. Okufumiintiriza ekyo kyoyigirizwa ku mukutu n'oddayo n'ofumiintiriza ebyo. Musumba Kakayira n'agamba nti bw'oddayo mu byawandiikibwa nga naawe okimanyi kye wasomye omuntu bw'anajja n'akugamba ekitali kituufu olw'okuba oli muna omwoyo wa Katonda mu ggwe agenda kugamba nti kubanga ajja kuba omwoyo oyo akwatagana nakiri kye wasoma n'otegeera. Musumba Saamu n'agamba nti kikulu nnyo okuddayo ggwe okusoma n'obeera nti bwe tujja wano tusoma nga ggwe wategedde dda tolinda bulinzi lwe tunajja ku mukutu bakusomere okitegeera. Kati ebintu ebyo obyokuddayo okusoma n'okusomesebwa bikulu nnyo eri omukkiriza. Tugendagendako mu Bagalatiya tweyongere okumanya omukisa guno gwe twogerako. Bagalatiya essula 4 tuve ku lunyiriri Bagalatiya essula 3 Bagalatiya essula 3 olunyiriri 14 olunyiriri 14 lugamba kale kaakano mu Kristo Yesu omukisa gwa Ibulayimu gutuuka eri ab'amawanga tulyoke tuweebwe ekyasuubizibwa eky'omwoyo olw'okukkiriza. Omukisa gwa Ibulayimu gulyoke gutuukire ab'amawanga mwani mu Kristo. Kakati guno omukisa kuba bulijjo nange mbadde nkiribwe nti leero lwe nkitegedde nange bulijjo mbadde nsaba Mukama mpa omukisa gwa Ibulayimu jjajjaffe ow'okukkiriza. Nze nga mu mayindi yange ndowooza njagala bannyongere ssente nsobole okukola ebintu bingi naye bwe mmaze okuddayo n'enfumiitiriza I pondered n'enfumiitiriza neŋŋamba ekyawandiikibwa kigambye mu Bagalatiya essula 3:14 ky'omukisa gwa Ibulayimu gulyoke gutuuke. Omukisa kansooke nkyuseemu n'ensaba gye wasabanga nga ggw'osaba kuyita mu Ibulayimu ofuna omukisa. Naye omukisa gwe gufunira mwani? Mu Kristo. So Ibulayimu yali pointa kyali kisiikirize ekiraga Kristo agenda okujja. Kati nze zuuno nze mbadde nga Mukama nyamba nange nfuna omukisa gwa Ibulayimu. Yalina amagana g'ente yalina ebintu bingi nga nange bwentyo bwe ndowooza. Kati nawe munnange oyinza okuba ng'obadde oli eyo ng'obadde olowoozamu nga nange tewali mutawaana anti kyetuva tusomesebwa. Omukisa guno gwe tusaba ogwa Ibulayimu gwe tulina kati gwe tulina guli mwani? Mu Kristo. Kristo atudde mwani? Munze. Kati ani mukisa? Gwe mukisa. Haleluya. Kati Oluganda tuwuliza olwaleero nga wakologinga ku mukutu guno gwe tuliko twogera omukisa ogw'obutuukirivu. Weewaawo omukisa gw'olina olwedde ng'oli mukkiriza kasita oba nga wakkiriza Kristo okufa n'okuzikibwa
n'okuzuukira oli wa mukisa weewaawo Sister Suzette agambye nti si bintu si mayumba si ssente si mukazi mulungi si baana naye okusonyiyibwa ebibi ebyonoono byaffe kati ekisuubizo kye tulina omwoyo ogwasuubizibwa ogw'okufuuka omwana omwoyo ogwatusuubizibwa ffe ng'abakkiriza okusonyiyibwa ebibi byaffe omwoyo ogutuzaala omwoyo ogwasuubizibwa bwe bulokozi kwe kusonyiyibwa bwe bali nnyo ate omwoyo oyo aliwa ali muggwe kuba kristo omala omukkiriza omwoyo watuula muggwe ekitegeeza wasonyiyibwa kati olunaku obadde ogenda mu ssaala okusaba ng'omukama nsaasira ndowooza byonoono byange bye biŋŋaanye okugira nedda mukwano mukama yakukola atya yakusonyiwa ebyonoono bye ekibi kiri ekyaseekiririgo ekyo mukama yakikusonyiwa dda kati oyinza okugamba naye nkyalimbalimbamuko ebyo babiyita wrong doings ezo weakness kyova olaba nga bw'onoosomanga ebyawandiikibwa bijja kukuyamba teweetaaga na kukifightinga mbu gwe okola obutukuvu obubwa soma ebyawandiikibwa kuba ebyawandiikibwa biri kwani ye yesu kristo yendabirwamu buli weyongera okutuna mu ndabirwamu y'ekigambo kya katonda eyali alimba laba nga tokyalimba nate eyali ayenda laba nga tokyayenda nate kubanga karakita ya katonda eba etudde mu ggwe tukyeyongerayo nenjagala omanye omukisa gwe twogerako gwe mukisa ogw'okusonyiwa ebibi tugendagenda mu Galatiya 3:14 ng'ebadde eyogera ku Ibulayimu engeri omukisa gye gwajja eri ab'amawanga amiina nsoma Galatiya 3 okuva ku 7 kale kaŋŋendeyo paka ku 9 mbadde nkyagala oddemu Bagalatiya 3:14 Bagalatiya 3:14 kale katugiddemu kuba nange ennyumidde kale kaakano mu kristo yesu omukisa gwa Ibulayimu gutuuka eri ab'amawanga tulyoke tuweebwe ekyasuubizibwa eky'omwoyo olw'okukkiriza kati kikulu nnyo okusoma ekyawandiikibwa ekyo n'okisomera mu context yakyo oba nga we baakiwandiika kubanga bw'otakitegeera kitegeeza ojja kuba oyogera ku bintu bino ebyabulijjo nti gwe mukisa naye wano atugambye nti ki kale kaakano mu kristo yesu omukisa gwa Ibulayimu gutuuka eri ab'amawanga tulyoke tuweebwe ekyasuubizibwa eky'omwoyo olw'okukkiriza tufuna omukisa kati bwe tunegenda mu Bagalatiya 3 osome olw'omusanvu n'olw'omwenda tugenda kweyongera okukitegeera kyo nti omukisa gwa Ibulayimu gulyoke gutuuke eri ab'amawanga mu kristo yesu tulyoke tuweebe ekyasuubizibwa eky'omwoyo ow'okukkiriza kati ekyo ekyali kyasuubizibwa eky'omwoyo ow'okukkiriza kyekyali mu Ibulayimu nti amawanga gonna n'ebika byonna mwe biriweebwa omukisa gwe mukisa guno ogw'okusonyiyibwa ebibi kubanga ye kyamubalirwa okuba omutuukirivu si lwakuba alina kyeyakola naye olw'okukkiriza so kati bwe tweyongera eno gye tulaga kati kigenda tulaga engeri ki gye kyamuweebwamu omukisa Bagalatiya 3 okuva ku lw'omusanvu paka ku lw'omwenda kale mutegeere nti abantu abakkiriza be baana ba Ibulayimu otyo n'ekyawandiikibwa kyalaba edda nti katonda aliwa ab'amawanga obutuukirivu okuyita muki byawandiikibwa genda maaso aliwa ab'amawanga obutuukirivu lwa kukkiriza enjiri n'esooka okubuulirwa Ibulayimu nti muggwe amawanga gonna mwe galiweerwa omukisa bwe kityo n'abo abali mu kukkiriza
baweebwa omukisa Ibulayimu gwe yaweebwa bwe yakkiriza. Kati okukkiriza kuno eri omuntu omukkiriza kukulu nnyo. Yaweebwa omukisa oba yatuukirizibwa oluvannyuma lw'okukkiriza nga tannaba kumanya kiki kijja nakkiriza. Kati gwagenda okufuna omukisa guno olina okukkiriza. Okkirizaani? Ng'okkiriza Yesu Kristo. Okwongereza kwekyo okuva agenti kale mutegeere nga abayima mu kukkiriza be baana ba Ibulayimu nekiwandiikibwa bwekyalaba edda Katonda bw'aliwa amawanga obutuukirivu olw'okukkiriza ne kubuulirwa olubereberye Ibulayimu enjiri nti muggwe amawanga gonna mwe galiweebwa omukisa. Kati Ibulayimu yaweebwa yabuulirwa enjiri nakkiriza enjiri eyo. Enjiri eyo y'ey'okuggyibwako ebibi. Bwebale nnyo. Bwe yakkiriza ne kimubalirwa okuba obutuukirivu. Era okuyita mu kabonero mu Ibulayimu akalaga nti amawanga gonna n'ebika byonna ebyensi bigenda kuyita mu kukkiriza nga Ibulayimu bw'akola, kubanga kyebava bamuyita jjajja w'abakkiriza. Kati ekitegeeza nti okuweebwa kuno okw'omukisa kutandika na Ibulayimu ye pattern oba gwe mukululo. Katonda alina engeri gye yakolamu ebintu nga birina engeri gye bitambulamu. So kati gwe mukululo abakkiriza bonna mu bika ne mu mawanga gonna mwe tuyita olw'enjiri. Yabuulirwa enjiri nakkiriza enjiri eyo. Kati mu kukkiriza mu njiri eyo okusonyiyibwa okuggyibwako ebibi bwe yagikkiriza ffenna abakkiriza n'abagenda okukkiriza eyo pattern okuva ki mu kukkiriza gwe mukisa gwe tulina ogwa Ibulayimu. So si ogw'ente, so si ogwa biki naye ogwo gwe tulina somu wetambulira. So omukisa kwe kukkiriza Yesu Kristo. Okuggyibwako kwe kuggibwako ebibi. Kati obeera wa mukisa nga tobalirwa bibi okuyita mu Katonda mu Kristo. Era bw'otunulira n'olw'omwenda soma olw'omwenda owulire. Bwe kityo abayima mu kukkiriza baweerwa omukisa wamu ne Ibulayimu eyalina okukkiriza. Kati kitegeeza nti olwo oggiddwa ku bw'okkiriza oggiddwako ebibi byo osonyibbwa olwo oddizza obujja luno Oluganda lutabuse ozziddwa obujja. Okitegeera nti kasita omala okukkiriza oba tokyabalirwako. Kati abantu awo we babulwa okutegeera ne bagamba naye abantu bano we babuulira balinga abawa omuntu okwonoona bannange tetubawa kwonoona. Tuba tubabuulira ebyawandiikibwa kye byogera gye muli. Tusoma ebyawandiikibwa naye ne tutabisoma mu butuufu bwabyo. Wano agambye nti omukisa kwe kusonyiyibwa ki ebibi byaffe. Gendako mu Baluumi essuula 4 olw'omunaana. Baluumi essuula 4 olw'omunaana lugamba aweereddwa omukisa omuntu otyo Mukama gw'atabalira kibi. Aweereddwa omuntu omukisa omuntu Mukama gw'atabalirwa kibi. So omukisa guno gwe twogerako nga twagala okukkaatiriza. Omukisa si bintu, si mayumba, si ssente. Weewaawo ebyo ebintu tubyetaaga. Already Mukama yakola principles nti n'abo abatamanyi Katonda n'abo abasinza abalubaale baba ne ssente ezo. Ekyo tekitegeeza nti balina omukisa. Naye gwe eyakkiriza Yesu Kristo wawulira enjiri n'omukkiriza, Bayibuli ekugambye wano mu Baluumi nti oweereddwa omukisa kubanga omuntu Mukama gw'atabalira kibi. Kati gwe oli mugagga nnyo newankubadde ku account tekuli ssente, oli mugagga nnyo newankubadde tolina mwana, ekikufuula omugagga kiki? Omukisa guno wakkiriza Kristo n'akuggyako ekibi ekyassaakiririgo, n'akuggyako ekibi ekigenda okutwala mu kuzikiriza emirembe n'emirembe. Kati gwe oli mulamu,
Amina. Ate ekiri ekyobutakkiriza Katonda kuleramu. Amina. Kubanga baweereddwa omukisa olw'obwesigwa bwa Ibulayimu. Amina. Amina. Tugenda kuddayo ku lubereberye tusobole okutegeera olubereberye luno kye lwogerako. Bwe tutuuka ku kwogera ku kintu kyonna okukolera oba enjigiriza yonna ekwatagana n'ebyawandiikibwa tulina okukomawo ku lubereberye. Ekintu kyonna okubeera enjigiriza y'ebyawandiikibwa oba enjigiriza entuufu erina okuba n'emirandira gyakyo. Emirandira gye giva tusobole okutegeera. Tugenda ku lubereberye mu owulire kyeyogera. Tetunnagendayo okukkaatiriza ekigambo ky'okukkiriza kino okw'obutuukirivu nti okukkiriza kuno okw'obutuukirivu kuli mu Kristo era okwo kwe kutufuula okuba abaana ba Ibulayimu. Y'ensonga lwaki enjiri ebuulirwa y'ensonga lwaki enjiri ebuulirwa. Amina. Okusobola okuba nti tutukuzibwa okuyita mu kukkiriza kuno kubanga yenjiri yemu yabulirwa Ibulayimu okusinziira Abagalatiya bw'ava otunnyonnyola. Yenjiri yemu yabulirwa Ibulayimu yenjiri yemu gye tubuulirwa nga naye bwe kitaamubalirwa okukkiriza bwe yamala okukkiriza n'atabalirwa kuba butali butuukirivu kubanga yakkiririza mu njiri era yenjiri yemu etubuuliddwa ffenna abakkiriza okubanga tuyita mu kutukuzibwa okukkiriza Kristo. Amina. Kati bwe tutunuulira wano okutegeera olubereberye tulina odutegeera mu ngeri y'ensigo. Olwo kituwe okutegeera nti mwalimu ebisiikirize mu mateeka ga Musa mu kuwandiika kubanga buli lw'otategeera nti olubereberye yali nsigo bwe tujja mu mateeka ga Musa mwalimu ebisiikirize nabyo n'obitegeera. Okwo kwe kuva lubereberye kwe bali nnyo okunyola mwalimu ebisiikirize ate bwe tutuuka nti mwalimu obunnabbi n'ebyasuubizibwa ne bannabbi bye baayogera kubanga bw'oba oyiga olina okuyiga ebintu byonna osobole okutegeera ekitabo kino ekyawandiikibwa. Amiina. Bwe tujja mu bbaluwa mu baziyita ennyimba za Dawudi zabbuli za Dawudi oba olina okulaba nti zabbuli za Dawudi zawandiikibwa naye era nga zirina gwe zisongako ani Yesu Kristo. Ne tulaba mu ngero era zaali zoogera kwani ku Yesu. Ebyo byonna nga tulina obikola ki obitegeera okusinziira we byawandiikibwa olwo tuzzeeyo ku lubereberyo okulaba ebintu bino nga ebyawandiikibwamu. Amiina. Okwongera okukkaatiriza ku ekyo nti bwe tuba tusoma Bayibuli tulina okuddayo ku lubereberye ekitabo kya Bayibuli ekya lubereberye okuba nti tufuna omukululo engeri gye gutambulamu engeri gye gwawandiikibwamu engeri y'okuweebwa omukisa gw'obutuukirivu nti bwe tusoma lubereberye tuba tulina okulaba nti lubereberye ono ali mu ngeri y'ensigo ey'okutambula mu lugendo luno olw'okuweebwa omukisa. Tulaba ng'ensigo bwe tugenda mu mateeka ga Musa kubanga mu mateeka ga Musa kwe kuva paka ku byamateeka. Kati tuba tulaba eki nga tumulaba mu ngeri n'ebisiikirize obunnabbi bannabbi bwe baalanga. Bwe tugenda mu nnyimba za Dawudi oba mu zabbuli za Dawudi tuba tulabira ensigo eyezze mu bisiikirize mu kifaananyi kati tuba tugenda mu maaso okulaba mu zabbuli za Dawudi engero Yesu mu ngero mu zabbuli tulaba Yesu tumulabira mu ngero. Bwe tugenda mu baluwa z'abatume tuba tumulaba nga bwe tusomye eri gye tuvudde mu Bagalatiya mu Baluumi tuba tulaba okusonyiyibwa
kw'ebibi byaffe. Gwe mukisa gwe tuba tulaba kati ensonga lwaki tuddeyo ku lubereberye okujja nga tulaba engeri ebyawandiikibwa bino gye byawandiikibwamu tusobole okuba nti tubitegeera ate era n'ababitegedde babisomesa babisomese mu kutegeera okwo wateekwa okubaawo ekintu gye kiva ruutu yakyo ominandira gyakyo nojja ng'osomesa ng'otegedde ky'osomesa eri b'osomesa basobole okutegeera kubanga bano b'osomesa baba bakkiriza Kristo ng'obasomesa Kristo basobole okumanya. Amiina. Mu lubereberye yali nsigo mu kuva tulaba nga kyali kisiikirize kati bwe tudda mu Zabbuli nga boogera ku ngero za Yesu bapointinga kati engero naye bwe tudda kati ku baluwa z'abatume awo ffe tutandikira okubeera mu picture we tusonyiibwe ebyonoono byaffe we tuyitiddwa omukisa. Amiina. Tweyongereyo mu lubereberye wano okusoma lubereberye 12 sura 12 olunyira olusooka paka ku lwokusatu. Lugamba bwe luti awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi yo ne mu kika kyo ne mu nnyumba ya kitaawo ogende mu nsi gye ndikulaga ndikufuula eggwanga eddene era ndikuwa omukisa era ndikuza erinnya lyo era beeranga mukisa gwe nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga gwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Ekyo kitegeeza nti ojja kuba ekyokulabirako eky'omukisa eri amawanga gonna. Ekyo kitegeeza nti engeri y'emu nga gy'olangirwa ng'omutuukirivu y'engeri y'emu ebika byonna gye bigenda okukola ki. Engeri y'emu gy'olangirwa n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi yanyu era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga nange ndikufuula eggwanga eddene era ndikuwa omukisa era ndikuzanga erinnya lyo era obeere omukisa gwe nange naakuwanga omukisa n'abanaakusabiranga omukisa banaakuwanga omukisa. Kiki mbadde ngezaako okuddayo madda nti Ibulayimu wanaamugamba nti ye pattern engeri y'emu oba ye yennyini gwe mukululo ensi n'ebika byonna mwe bibiweebwa obutuukirivu. Kati amulangirirako obutuukirivu nga naffe abaamala okukkiriza bwe twawulira enjiri naffe ne tulangirirwa okuba abatuukirivu. So kati ogwo gwe mukululo gwe tusoma okuva mu lubereberye nga kutugulaba mu ngeri y'ensigo tugulaba mu ngeri y'ebizikirize tugulaba mu ngeri y'ensigo bwe tujja mu mateeka ga Musa tulaba ebika n'ebisiikirize obunnabbi ne bannabbi bye baalanganga. Kati bwe tutuuka eno mu bbaluwa z'abatume zo zitukakasa nti omukisa ogwo kye tuli kubanga yafa n'aziikibwa n'azuukira. Kati mu kuzuukira kwe tuzuukukira ku Gw'Obutuukilivu. So omukisa ogwo ye Kristo. Omukisa okwo kwe kukkiriza kwe twakkiriza Kristo n'atuggyako ebyonoono byaffe. Kati tuli ba mukisa. So tetwetaaga kusaba sala Mukama mpa omukisa. Tuli ba mukisa. Bye tukola bya mukisa. Kubanga tuli ba mukisa. Kati omukisa ogwo gwe gutuleetera omanye ebintu by'obwa Katonda. Si bya feeling. Bintu bya kumanya. Kati kumanya kuno bwe tusoma ebyawandiikibwa bino bye bituwa okumanya ensonga lwaki tuyita mu byawandiikibwa. Kubanga byayogerwa ne biwulirwa ne biwandiikibwa tusobole okuba nga tubisoma tutegeera. Kati tutegeera endowooza ya Katonda okuva ku lubereberye omukisa guno gutandika gutya gy'ensonga lwaki tuddeyo ku lubereberye tulabe. So nti bwe tumala okutegeera ebintu bino tutambula nga tutegedde nti tuli mukisa. So nga tetugenda kusaba mikisa wabula tuli mukisa kubanga twasonyiyibwa twaggyibwako ebibi. Yesu yajja okutununula okutuzza mu kifo Katonda mwatwagala we tulina enkolagana ne Katonda. Amiina. Ne bw'ogenda okusaba essaala
ogenda n'obuvumu Ng'omanyi taatawo nti Yes. agenda kuwulira Era kubanga oli kuwulira. mukisa era kuwulira Kubanga byokana tugenda nti bwe tusa ne tukkiriza Kiza kyawulira kyawulira. bye tusaba kiba kitegeeza bituweereddwa. Amina. So kati okwo kwe kumanya omukkiriza kwalina okumanya n'atambulira mu kumanya okwo nti wa mukisa. Amina. Bw'akeera enkya n'afuluma aba wa mukisa. afulumye Buli nako kyakola aba kiba wa kya mukisa. mukisa. So kati ateekwa okuba nga akirina nti munda ye temuli kintu kiyitibwa nti ali feria. kati ekitegeeza wano abadde batugamba jjajja wa jjajja bino bye bikulemeddeko awo kiba kitandise kuba nti omuntu oba tonneetegeera mu katonda naawe n'okkiriza nti ddala kyevudde ndowooza obufuba olwo kyova bannema ndowooza senga wange yankolimira nedda kati batubuyigiriza olwaleero oli mukisa bwebanga obufumbo bwakulemeza naye mubuulizi naddala bwannema wrong choice walonda omuntu nga ndowooza tali ready kusigala mu mbeera ya relationship naye ekyo tekikufuula nti oliko ekikolimo Tekikufuula kuba nti walemererwa. exactly Wabula tutambula mu bulamu buno tukola choices enkyamu. Kitegeera eri ffe abakkiriza kubanga tetuli mu kizikiza Weewaawo. tuli mu Kitangaala. kitangaala. Amen. Bwe tuba nga tuli mu kitangaala ekitegeeza ekitangaalo kino buli lwe tuddayo ne tusoma musumba tiimu agambye nti omuntu okuba nti okula mu kigambo kwe kuba nti bw'osoma ekigambo kino okiddiŋŋana n'okiddiŋŋana era nga akkiriziganya wamu ne Pawulo abaluumyemu nti omuntu alina okuddiza endowooza ye obujja. Kati gw'omukkiriza endowooza yo olina okugizza obujja okusobola okuba nti tobeera busibe mu ngeri y'obutategeera katonda ono gwe wakkiriza. Amina. So oteekwa okuba nga otegedde ozza endowooza y'obujja. Musumba ttiimu kyabadde agezaako okugamba nti bw'oddayo n'oddiŋŋana ekigambo kino kitandika okufuuka amagezi n'okutegeera gy'oli nti gwe yali obba eyali abba ogenda okulaba tokyabba gwe yali yayenda ogenda okulaba tokyayenda. Lwaki? Kubanga endowooza yo ekyusibwa obujja. Amina. Abooluganda abakagenda ku mukutu guno twogera ku omukisa gw'obutuukirivu. Omukisa gw'obutuukirivu gweguluwa si ye ssente, si zente z'olina ennyingi ennyo, si ge mayumba, si ye mukyalo omulungi, naye omukisa ogw'okuba nti wakkiriza Kristo n'osonyiibwa ebibi byo. Obutuukirivu obutaliiko ki bikolwa. Eyo y'enjiri gye twogerako nti bw'owulira enjiri essaawa ya leero n'okkiriza Yesu Kristo eyafa ku musaalaba, eyafa saagenda okufa, n'omukkiriza okufaako n'okuzikibwa n'okuzuukira, oweereddwa omukisa, oli mutuukirivu. Amiina. Gwe oba obaliddwa obutuukirivu tugenda kweyongerayo okutegeera. Amiina. Agambye nti eyo y'enjiri eyo bw'agamba nti muve mu nnyumba, yagamba Ibulayimu muve mu nnyumba ya kitaawo, kyekintu kyekimu okuva mwabo. Bw'agamba nti va mu nnyumba ya kitaawo, va mu olwo, va mu ndowooza etali ntuufu, temwegattanga mu bintu ebitali biyongoofu, kyekintu kyekimu. Amiina. Okuva mu nju ya kitaawo ova mu ndowooza enkyamu, ova mu kifo ekitali kya bwakatonda. Amiina. Mu bulokozi oyitibwa okuva mu kizikiza ogenda mu kitangaala. Gwe omukkiriza wava dda mu kizikiza kati oli mu kitangaala. Ate ekyewuunyisa kye kino nti gwe tosobola, si bikolwa bye byakola ki byampa obutuukirivu nedda, naye olw'okuba wakkiriza nga Ibulayimu bwe yakkiriza enjiri. Amiina. N'ayitibwa omutuukirivu ne kimubalirwa kubeera omukkiriza. kati gwe wakkiriza Kristo naawe ne kikubalirwa okubeera omutuukirivu, si bikolwa byo. Wakkiriza Kristo kuba yakufiirira, yajjawo ebibi, yajjawo ekibi. Ensonga lwaki okkiriza, ensonga lwaki okukkiriza kuno obutuukirivu buno si bwabikolwa wabula bwe butuukirivu obw'enjiri. Enjiri bwe kubuulirwa n'otegeera nti Kristo yafa okuggyawo ekibi,
then oweebwa obutuukirivu si bwabikolwa wabula kukkiriza bw'omala okukkiriza then ebikolwa ne biryoka birabisibwa ebiyita mu kukkiriza ekyo ky'okkiriza. Omukisa kwe kusonyiyibwa ebibi byo. Osomye wali agambye nti omuntu wa mukisa Katonda gwakola ki gwatabalira. Aweereddwa omukisa omuntu Mukama gwatabalira kibi. Ekirabo eky'obutuukirivu ekitaliimu bikolwa ogwo gwe mukisa. Oyo Baluumi 4:8. Gwe mukisa gw'olina kati si kintu kirala kyonna. Tulina okusonyiyibwa ebibi byaffe twasonyiyibwa ebibi byaffe okuyita mwana mu Kristo Yesu. Yes, olw'omusaayi gwe ogwayiika. Ekyo olina okukitegeera gwe ng'omukkiriza nti wasonyiyibwa togenda kusonyiyibwa. Tusome mu bikolwa by'abatume essula 3 okuva ku 25 n'olwa26. Bikolwa by'abatume essula 3 onyirwa 25 lugamba mwe muli baana bannabbi era ab'endagaano Katonda kye yalagaana ne bajjajja mmwe. N'agamba Ibulayimu nti ne muzadde lyo ebika byonna eby'ensi mwe biriweerwa omukisa. Ku 26 okusooka gye muli Katonda bwe yamala okuzuukiza omuweereza we n'amutuma gye muli abawa omukisa ng'akyusa buli muntu mu bibi byammwe. Kati omulembe gwe tulimu kati yatuwa omukisa ng'atumye omwana we Yesu Kristo. Naye tufuna tutya omukisa ogwo? Mu kuyita buli agambye otya mu kuyita mu kukkirizaani Kristo. Yes. Bwe tufuna omukisa ogwo gwe bayita ki? Omukisa. Omukisa ogutaliiko bikolwa. Webale nnyo. Kati gwe mukisa gwe twogerako olunaku olwaleero. Omukisa gwe twasonyiyibwa ebibi byaffe si bintu. Okay, genda maaso. Njagadde okukkaatiriza nti bwe tweddamu ne tusoma bikolwa by'abatume 3:25-26 agambye atya? Agambye ti mmwe muli abaana ab'abannabbi era endagaano Katonda gye yalagaana ne bajjajjammwe. Ng'agamba Ibulayimu nti ne muzadde lyo ebika byonna eby'ensi mwe biriweerwa omukisa. Ono omuwandiisi w'ebikolwa by'abatume agezaako okunnyonnyola bano be yali annyonnyola mu biro ebyo baali abaana ba Isirayiri be yali ayogera nabo ng'abategeeza nti bajjajjammwe Ibulayimu Si bajjajja. so si bajjajjaffe bantu tulowooza bajjajja abaafedde oba bajjajja abaliko emizimu. bajjajja bali endagaano ya Katonda we yatandikira okugulula omuntu nti muzadde eryo mu Ibulayimu omwo mwe buliweebwa omukisa okusooka gye muli Katonda bwe yamala okuzuukiza omulenzi we n'amutuma gye muli. Kyovala nti kyatwala okutuggyako ebibi, kyatwala okufa okuziikibwa n'okuzuukira. Kati wanage nti n'atuma gye bw'amala okuzuukira omulenzi we n'amutuma gye muli abawe omukisa nga mukyusa buli muntu mu bibi. Ekitegeeza omukisa ogufuna ng'omaze okukyusibwa, ng'omaze okugibwako ebibi, ng'omaze okukkiriza mu Kristo ono eyafa n'aziikibwa n'azuukira. Omulimu gwe gwajja kununula muntu kumuzaayo wali Katonda wamwagala. Amiina. Okuba n'enkolagana ne Katonda. Omuntu oyo amaze okuddizibwayo okuyita mu kubuulira enjiri. Ebibi bye ne bimugibwako. So kati okubuulira ono gwe yatuma yamutuma ki? Yamutuma okujja gye tuli okutuggyako ki? Ebibi byaffe. Amiina. Ate bwe tweyongerayo mu kutegeera wano buli lwe tusomye ebyawandiikibwa bino tufuna okutegeera lwaki abantu abatannamanya bayita ebintu by'ensi omukisa, kubanga tebannasomesebwa kutegeera omukisa kyeki. Kati omukisa gw'ensi
yerina ekintu kyeyita endowooza ng'endowooza tuli Yes. ndowooza ng'ensi yes. ensi be bantu abatannaba kukkiriza bo balowooza ebyo bye bakola gwe mukisa naye omukisa gwe kusonyibwa kubanga ge nti n'amutuma okubawa omukisa omukisa gwe guliwo omukisa gwe gw'okubajja mu bibi byabwe so yesu yajja kino kye tusomesa bulokozi tusomesa bizinensi ngeri ki gy'ogaggawalira mu bizinensi ezo institution ensi yazikola ezisomesa abantu okufuuka abagagga kwatagana ku nsi kuno naye kati tuyiga ku bintu eby'omwoyo ebyobulokozi bye tuyiga nti bw'onooba wa mukisa okusinziira ku katonda ono eyakutonda olina kuba nti owulira enjiri n'ogikkiriza n'ogibwako ebibibyo n'olyoka oweebwa omukisa kati mbadde njogera ku bantu abatakkiriza abantu abatakkiriza toyinza kugamba nti balina omukisa okusinziira ku byawandiikibwa tuba kusoma nti yesu yafa n'aziikibwa n'azuukirwa ekyo okusinziira ku byawandiikibwa nga byawandiikibwa ogwo gwe muki gwe mukisa otyo tubeera ba mukisa tuliba tugiddwako ebibi byaffe amiina tekikyatubalira kuba kibi naye nga kituweereddwa omukisa ogw'obutuukirivu kati enteekateeka y'okununula n'enteekateeka ya katonda okununula okulokola omuntu okuva mu bibi bye yeeyo pulaani ya katonda gye yalina okuva ku lubereberye nti omuntu agenda kumununula n'ayambala omubiri ajja amununule nga tukyeyongere mu maaso twagala tuddeyoko mu bikola by'abatume 3 olw'olwabiri-mu-omukaaga olabikatirizako katono tulaba nti bwe tusoma ebyawandiikibwa mu kontesiti yakyo oba mu mpandiika yakyo oba mu kutegeeza kwakyo nti pulaani ya katonda ye pulaani ey'okununula omuntu otyo omuntu ono okumununula okumujja mu kibi yensonga lwaki luno olunyiri lwe tugenda okusoma lugenda kwongera okutuwa okutegeera amiina ebikola by'abatume essula 3:26 okusooka gye muli katonda bwe yamala okuzuukiza omuweereza we wano asoma bayibuli omulenzi we wano wetugamba okusooka gye muli katonda bwe yamala okuzuukiza omulenzi we n'amutuma gye muli abawa omukisa atuweki abawa omukisa ng'akyusa buli muntu mu bibi byammwe kate buli lw'osoma bayibuli n'otamanya byawandiikibwa bino kigenda kutegeeza nti n'enkola ye egenda kuba nkyamu amiina agenda okusooka gye muli katonda bwe yamala okuzuukiza omulenzi we n'amutuma ye yesu n'amutuma gye muli abawe omukisa kati omukisa gwe guliwa ogw'okukyusa buli muntu mu bibi byammwe tweyongera okugenda mu kitabo ky'Abaefeso tweyongera okunywezebwa okulaba omukisa guno bwe guli kubanga ebyawandiikibwa bye byogera ne bitunyweza mu ekyo kye tusomye Abaefeso essuula 1:7 paka ku 9 Sister Meba agambye ti omukisa gw'obikolwa gwe guleeta obunyinike omukisa gw'ebikolwa gwe guleeta Abaefeso essuula esooka onyiri lw'omusanvu lusoma mu ye tulina okununulibwa okuyita mu musaayi gwe okusonyiyibwa ebyonoono byaffe ng'obugagga bw'ekisa kye bwe buli kyeyasuukiriza lwaki wano wekigambe gye tuli mu magezi gonna n'okutegeera kwonna kubanga yatumanyisa mu magezi n'okutegeera ekyama ky'okwagala kwe nga bwe yasiima yekka okusinziira ku nteekateeka ze yategeka edda mu Kristo.
nga tetunatandika no njala kudde ku kibuuzo kya sister Mabel. Omukisa gw'ebikola yaguleeta obuyinike okusinziira ku byawandiikibwa kubanga tolina kuyita mu bikolwa okufuna omukisa gwe twogerako obuyinike. Kati wano atugambye eyatuwa okununulibwa kwaffe kitegeeza nti twanunulibwa olw'omusaayi ogwayiika okusonyiyibwa eki ebyonono byaffe n'obugagga obw'ekisa. Bwe twogera ku bugagga obw'ekisa banange si ssente si bintu, twogera okutegeera Kristo n'ebibi ebyatusonyiyibwa. Amiina. Akwongerako katini awo nga tonnakkirira nti ekyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe okusonyiyibwa kw'ebibi byaffe ng'obugagga bw'ekisa kye bwe guli. Obugagga bw'ekisa kya Katonda kuba akatuyiga ku bulokozi n'omukisa gwe twaweebwa okuyita mu bulokozi. Obugagga bw'ekisa kya Katonda kwe kwagala okununula omuntu okumuggya mu butamanya, okumuggya mu kizikiza okumuteeka mu kitangaala. Naye obugagga buno obw'ensi, ensi eno Katonda yagituwa ey'ebintu ekyo olaba Bayibuli etugaye nti bino ebintu by'ensi bigenda kuggwaawo. Kati obyo tebuba bugagga bwa lubeerera, wabula obugagga obw'olubeerera bwe bugagga obw'obusika bwa Katonda okumutegeera okusonyiyibwa ebibi obwe bugagga obw'olubeerera. Naye ekyo tekijjawo omuntu aleme kulowooza bulala nti bano bakuba ebintu. Tetukuba bintu kubanga naffe tuli mu nsi twambadde omubiri guno. Kati bwe tuba twambadde omubiri guno tulina ebintu bye tulina okukola okusinziira mu mubiri gwe twambadde. Kwe kuwasa, abakazi abalungi bawasibwa bati ekyo si kyekireeta omukisa. Okuzaala abaana kirungi kubanga ekyo kyekituleeta okwala mu nsi, ekyo si kyekireeta omukisa. Okuba n'emmotoka Benz, ffenna tulina amamotoka amalungi naye ebyo si bye bireeta omukisa. Wabula twogera ku bulokozi, omuntu okuba nti anunulibwa okuva mu kibi eky'obutategeera Katonda, ekyokwegaana enkola ya Katonda, ekyo kye tuwogerako nti ebyo byonna birungi nga tuli mu nsi byetaagisa. Ebyo byonna birungi naye bwe tudda mu nsi ey'obulokozi twogera ku ngeri omuntu Katonda gy'anunulamu omuntu n'aba n'okutegeera okuluŋŋamu ng'okw'obwa Katonda. Amiina. Bakolosaayi ayongera okutunnyonnyola Bakolosaayi 14. Mwetubeerera n'okununulwa kwe kusonyiyibwa kw'ebibi byaffe. Mwetubeerera n'okununulibwa kwe okusonyiyibwa ebibi byaffe. Twasonyiyibwa. Omanyi nti buli lw'osoma ebyawandiikibwa bino n'otamanya nti kyensoma kyayitawo oba kigenda kubeerawo. Mwetubeerera n'okukola ki? So that's a past. Kyagwa nti mwetubeerera tetugenda kubeeramu wabula mwetubeerera kubanga twava dda mu kifo kiri mwe twali tufiiridde kati tuli mu kifo mwe twasonyiyibwa ebibi byaffe. Eri abakkiriza otyo eri abatanakkiriza olugi luggule. Kristo ali mu ffe ng'atabaganya. Kati yatufuula abaki? Abatabaganya. Bye bino ebigambo bye bawulira. Ebigambo olwaleero bye twogera. Amiina. Tubwakkiriza. Maya bw'awuliriza ebigambo bino n'abikkiriza okusonyiyibwa kwe kuba kumuweereddwa n'obutuukirivu buba mukoze eki. Kati owulira enjiri togamba nti saagiwulira kati ogiwulira. Befeso essula 4:32. Befeso 4:32 lugamba era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka abakwatibwa ekisa nga musonyiwagananga era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka abakwatibwa ekisa. Kitegeeza njagala muwulira bulungi ebigambo bino. Mukama Katonda yatusonyiwa n'atuwa ekisa eky'okusonyiwa. Bw'omala okutegeera obulungi obwo naawe obeera n'ekisa ky'ogabako okusonyiwa abalala. Omuntu asonyiwa abalala ayina ekisa. Era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka abakwatibwa ekisa nga musonyiwanga. Abakwatibwa ekisa
kiba kitegeeza nga tuvudde ku Bakolosaayi nti mwe tubeerera n'okununulibwa kw'okusonyibwa kw'ebibi byaffe mu kuyita mu kununulibwa omwo mwe tufunira okusonyibwa kw'ebibi byaffe era ogwo gwe mukisa gwe tulina mu Kristo. Kati bwe tujja mu Befeso 4:32 agambye era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka. Baani bano bayogerako be bamaze okukkiriza, be bamaze okuweebwa omukisa gw'obutuukirivu, be bamaze okukkiririza mu Kristo. Bano bayogerako Pawulo baluwa eno agiwandiikira Abefeso abamaze okukkiriza nti era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka abakwatibwa ekisa nga musonyiwanga. Kubanga Kristo yatusonyiwa, kubanga twanunulibwa mu kibi ekyobutamanya kati tuli mu kumanya. Yensonga lwaki munno bwakola obubi ekisa kya Katonda ekiri mu ggwe kikuleetera okumusonyiwa. Amiina. Kati bino kanisa byerina okusomesa abakkiriza ne batambulira mu kumanya ne mu kwetegeera nti bamukisa mu bintu eby'omwoyo ebyokutegeera eby'okwa Katonda bamukisa. Ekitegeeza nti omukisa guno gukuwa freedom n'olaba munno n'obeera nga webale nnyo wabula ng'atambulira mu kikolwa ekyobutamanya. Kati olw'okuba gw'otegedde ekisa kya Katonda kireeta ekiva mu ggwe kireeta okutegeera gyali buli kikolwa ekiva mu ggwe. Yensonga lwaki omukisa guno si gwa bikolwa wabula gwakukkiriza. The minute lw'okkiriza otandika okutambulira mu kuyigirizibwa okw'okumanya. Kale ekitegeeza omukisa guno this blessing gye twogerako si mukisa gwagamba nti nina ogusasulira oba nina ogukolerera obaokutekerako ekiweebwayo Mukama asobola akujjukire. Naye Mukama yakujjukira ddala oyafa ku musaalaba oli wa mukisa era tebakulima nga mbuleeta ebiweebwayo wekiti osobola okusonyibwa. Wasonyibwa dda wabula ebiweebwayo tubiwaayo olw'enjiri okubuulirwa abantu basobola okutegeera n'omulimu gwa Katonda okweexpandinga n'ennyumba ya Katonda okuzimbibwa. Awo sente ziweeyo naye wano bwakugambanga nti leeta osonyibwa ebibi mujjukize nti nze nasonyibwa dda gwe ennyumba ya Katonda atuula mu ffe. Kati facility mwe tukuŋŋaanira buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu okusasulira ekifo ekyo we tukuŋŋaanira naye nga ffe yeekaalu nga atuula mu ffe naye bye tukozesa tubyetaaga omubiri gwa Kristo we tukuŋŋaanira. Weewaawo twagala okumaliza naye tukyeyongerayo mu maaso katono nnyo mugumiikirizeeko. Genda mu bikola by'Abatume 13:38. Kale abasajja abooluganda mutegeere nti ku bw'oyo okuggibwako ebibi kubuuliddwa. Ddamu bakiwulire. Kale abasajja abooluganda mutegeere nti ku bw'oyo okuggibwako ebibi kubuuliddwa. Kati okuggibwako ebibi kuyina kubuulirwa kutya nga bwe tubuulira kati omuntu n'awulira enjiri n'ategeera mu kuddamu n'ategeera n'agamba Kristo. Bw'omala okukkiriza Kristo ng'osonyiyibwa ebibi byo. Amiina. So ekitegeeza okwenenya ebibi oba okwatula ebibi ekyo si kwe kusonyiyibwa. Ekyawandiikibwa kiikyo kiwulidde. Ekyawandiikibwa kigambye mu bikolwa by'Abatume essula 13:38 siffe nti kale abasajja abooluganda mutegeere nti ku bw'oyo Kristo okuggibwako ebibi kubuuliddwa. Buli we tubuulira Kristo ng'ebibi bikuggibwako kino ate kyenfunye. Buli lw'otegeera Kristo bw'oba obadde olina obusungu ne bagamba nti ekisa ky'obugagga bwe kituula mu ggwe ogenda okulanga yalina obusungu naawe otandika okufuna ekisa kye olabaawo ekibi ky'obusungu ekikuvaako nga tokonfensiize wabala babulidde enjiri n'otegeera n'okyuka bukyusi. Ebintu by'obwakatonda tebiri mu kwenenya. Ebintu by'obwakatonda biri mu kutegeera. Omala okutegeera
endowooza yo kye bayita okwenenya kwe kukyusa Ndowooza yo. si kwe kwatula ebyo because oli atudde bukyanga olokoka naye osigadde oli bwoli naye otandise okutegeera otandise okukyusa endowooza yo so tebiri mu kwenenya biri mu kutegeera okwenenya ekigambo okwenenya mu contest ya bayibuli kwe kukyusa endowooza yo and remember Petero bwe yali ayogera ebigambo bino yali abyogera eri abaana ba Isirayiri abaali bategedde ku kuyitibwa kwa Katonda ng'abategeeza mwenenye nga bwe mbadde mulowooza kati Kristo amaze okutuukirizibwa mutandike okutambula okukkiriza kuno kwa Kristo kati era kyova olaba nti okusonyiyibwa ebibi omala kuwulira njiri tokola kintu kyonna okusonyiyibwa kw'ebibi byammwe kubuuliddwa so enjiri erina kubuulirwa omuntu n'ategeera bw'oba osomesa omwana wo ziiva tosooka mugamba weenenye okitegeera osooka musomesa n'ategeera n'omuga ekintu kino ky'okoze kikya tokiddangamu omanyi lwaki tokiddamu oba okola ki oba omusomesa asobole okwenenya endowooza asobole okukyusa endowooza is not kwenenya kwokwatula ebibi akwatula ebibi tekulina kyekukola ensi yonna eyatudde ebibi batesigadde ebikola naye okukyusibwa kwe kutegeera obwakatonda buno nti wasonyiyibwa ebibi byo kati omuntu bw'ategeera nti yasonyiyibwa ebibi atandika okutambulira mu lugendo olw'okumanya ono eyamusonyiya ebibi tugendeko twanguwe katono agambye nti byonna bonna bwe olwasatu mu omwenda natuwe mbadde ngenda okugamba byonna bye mutayinzanga kugibwako mu mateeka ga Musa ku bw'oyo buli akkiriza abigibwako bye mutayinza ku mateeka ga Musa mu mateeka byonna bikola ki bikugibwako okitegeera kubanga kati tutuukirizibwa mwani mu Kristo amina naye nga tuwulidde ekigambo kya Katonda luli amateeka gaali gatusibye abaana ba Isirayiri naye Kristo bwe yajja n'agatta bannaggwanga n'abaki nabali abataali bannaggwanga naye amateeka ga Musa kyegatayinza kwe kutukuza omuntu yensonga lwaki enjiri eno bwebuulirwa yereeta okutukuza kiba kitegeeza endowooza y'omuntu okukyusibwa endowooza y'omuntu eba ekyusibwa tekyusibwa na ssaala tekyusibwa na kwegayirira wabula mu kukkiririza mu bubaka buno mu message eno ye message eno kikyereeta ereeta omuganyulo gw'okutegeera tugenda kusoma ekyawandiikibwa kimu tumale kubanga obudde bugenze genda mu Bakolosaayi 2:13 kyekyawandiikibwa ekigenda okusombayo tumalirize Abakolosaayi essula meka ssebo Abakolosaayi essula 2:13 lugamba nammwe bwe mwali nga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'obutakomerebwa mubiri gwammwe yabafuula abalamu wamu naye bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono byaffe byonna anti NIV mu Luganda nammwe bwe mwali nga mufudde kati bwe twali nga tetunaba kudda eri wa Yesu twali tufudde newankubadde twali tutambula naye kati twakola ki jjukira nti tetwali bakomole okitegeera naye kati tuli balamu wamu naye nti nammwe bwe mwali nga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'obutakomolebwa mu mubiri gyammwe yabafuula abalamu wamu naye bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono byaffe byonna ekitegeeza abataali bakomole yeffe abaali abannaggwanga abamanyiddwa eri abakomole be abaana ba Isirayiri be baalina okumanya kwa Katonda kubanga lyeggwanga lyeyali erondedde okwerobosezaamu so ffenna tufuna okusonyiyibwa kw'ebibi byaffe lwakukkiriza omukomole n'atali mukomole ffenna tufuna
obulokozi oba omukisa gw'obulokozi lwakukkiriza naye Luka 2:4 tumaleyo no okay Luka 2:4 okuva ku lunyiriri olwana mu 6 n'olwana paka ku lwana mu 7 Luka essula 2:4 olunyiriri lwakumeka nnyabo lwana mu 6 n'olwana mu 7 anamukaaga n'anamusanvu anamukaaga agamba bw'ati n'abagamba nti bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu era amawanga gonna okubuulirwanga okwenenya n'okugibwako ebibi mu linnya lye okusookera ku Yerusaalemi. Okubuuliranga okukola ki? Okw'okujjanga n'abagamba nti bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu. Kitegeeza kya mutwalo okufa. Tracing oba bwe tugoberera okuva mu lubereberye tujja tulaba olugendo Katonda lwatambula okununula omuntu. Kati kyawandiikibwa nti Kristo alibonyaabonyezebwa n'azuukira mu bafu olwokusatu olunaku olwokusatu olwana mu 7 ne lugamba era amawanga gonna okubuulirwanga okwenenya. Olaba ekyawandiikibwa ekyo okubuulirwanga so si okubaatuza ebyonoono byabwe naye okubuulira nti omuntu bw'amala okutegeera endowooza ye ekyusibwa. So okwenenya kuno y'endowooza okukyusibwa so si kwe kwatula ebyonoono. Gwe bulijjo bw'ojja n'onkola ekintu n'ojja n'oŋŋamba I'm sorry ng'oddamu ekintu ekimu kiba kitegeeza ky'okola tokitegeera. Kitegeeza nti oliko sooti enkyamu. Ky'okola tokitegeera kubanga bw'oba ozza okunnenyereza kiba kitegeeza okyusizza endowooza wakoze kyabadde kikyamu kati okirabye kituufu kati weekyusa so si kwe kujja okwatula buli lukaseera ng'osigala okola ekintu kimu. Kakiringa kati evanjo ajja okwogera eri kitaawe olwo evanjo amala kunaaba atukule tigenda wa taata mala okwenenya kati olaba ensomesa eyo yatwonoona nti buli lwogenda baziblokinga buli lwogenda kubanga nange luli bwe nagendanga nga bwe simala kwenenya ngamba situkudde maama ndi mwonoonyi ekitutukuza gwe musaayi gwa Yesu Kristo yatufiiririra n'afa n'aziikibwa n'azuukira n'atuggyako ebibi oli mutukuvu tewetaaga kwenenya buli ddaka nina bannange ndi mwonoonyi katwogere ebyawandiikibwa bigamba bitya era amawanga gonna kwe kuwulirwanga okwenenya n'okugibwako ebibi mu linnya lye okusookera ku Yerusaalemi kubanga lye lyali eggwanga erirondeddwa ndaffe bannaggwanga ne tujoyiningibwa. Kati kwe kubuulirwa kw'okwenenya nti omuntu bw'abuulirwa afuna okutegeera n'akyusa endowooza ye ku ekyo Katonda ky'ayagala okwo kwe kugibwako ebibi. Abooluganda eno topic ebadde tesobola kuggwa olwaleero tujja kutandikira wano tukyagambye. Sister Meba Gandhi, that means we have to understand the character of God in order for us to walk in spiritual blessings. Yes. Kitegeeza tulina okumanya embala ya Katonda okubanga tutambulira mu mukisa ogw'omwoyo. Amiina. Bannange tubadde twogera omukisa ogw'obutuukirivu. Omukisa ogw'obutuukirivu kyekiwa kwe kusonyiyibwa ebibi byaffe. Omukkiriza eyasonyiyibwa ebibi bye alina omukisa gw'obutuukirivu. Gw'atannasonyiyibwa oweereddwa omukisa nti enjiri ogiwulira kiri eri ggwe gw'olina okusalawo n'okkiriza oyo Yesu Kristo eyafa n'aziikibwa n'azuukira ku lulwo. Tubeebaza nnyo mwebale kubeerako Diaspora TV tubeebaza mwebale kutuwa mukisa gwa kubuulira kigambo kya Katonda. Era tugenda kuggalawo Sister Suzette tugalirewo n'okusaba. Taata omutukuvu tukwebaza. Tukusiima nti buli olukya bwe tusoma Bayibuli ne tweraba mu ggwe buli kiseera nga weebikulira eri obulamu bwaffe. Laba ffe abaali batamanyi kutegeera ki Kristo kyali kati tugenda tukitegeera. Kwe kusaba kwaffe nti buli kinoomu awuliriza buli kinoomu atulaba ku Diaspora TV abali ku YouTube abali ku Facebook taata babikula okutegeera kwabwe bakumanye mu buziba bwabo
ababadde basibiddwa nga bagamba eriye abaloga abadde basibiddwa nga bagamba eriye ebikolimo bya jjajja byebiganya abaana okusoma byebiganya obufumbo taata otugambye mu kigambo kyo nti bwe tubuulira enjiri eno abantu basumululwa ne basonyiibwa ebyonoono byabwe kati kwe kusaba kwaffe mukama kitange ebibadde byabasiba obwongo ebibadde byabatawaanya mukama ekigambo kyo nyonda eyasaayasa leka eyaseyase all the ignorance ebadde eriwo obutamanya obugwagwa obusiru okuvaawo mu linnya erya yesu kristo taata tukwebaza nti owonya buli birwadde byonna abo abalina chronic diseases kansa ow'omusaayi kansa ow'amabeere kansa ow'ebyenda kansa owa prostate cancer abalina sirimu abalina diabetes byulinnya erya yesu ekigambo kyo kiwonya leka kigende buli muntu yenna alina ekirwadde ekyawonyezebwe mu linnya erya yesu kyekyo ekyakuleeta titube n'obulamu mu bungi ddala leka abantu bano babeere n'obulamu leka endwadde zino zireme kubeera part of their portion mu bulamu buno taata tukwebaza nti ogabirira eri abo abeetaaga obugabirizi tukwebaza nti ograntinga eri abo abeetaaga empapula tukwebaza nti oteekawo emirimu eri abo abeetaaga emirimu tukwebaza ayi taata nti obulungi bwo n'ekisa kyo binaagendanga naffe ennaku zaffe zonna ez'oluberera mu linnya lye tusabye amiina 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 and remember Jesus Christ is still in full control. Have a blessed weekend. By the way, this Sunday we have our sister Sinach. The concert is going to be in the Emposi. Tulina Sinachi, omuyimbi ow'amaanyi ava Nigeria. Tulinaye wano ku Lynn Stadium. Mujje gula ticket eri eya5, eri eya7.5, eri eya15, eri eya2.2. Mujje tusinze wamu naye. Mukama batuwera omukisa. Mukama abawo omukisa mwenna. Amina. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network.